Mabirizi Herbal Products nkubuuzaako webale okugoberera Ssenga Mabirizi, Ssenga w'abaserebu nannyini birungo, omukyala asinga buli kimu mu nsi eno, okutabula wali eri era omwami wo mugambe oba oyagala mpoome nsindike Wabasenga w'abaserebu ampeeki anunge akolere buli kimu. Leero ngenda kwogerako ku baagalana ku bafumbo abali mu courtship naawe ateekateeka okukwana. Bangi nnyo baawukanye ne bakyala baabwe, baawukanye n'abaami baabwe naye nga yaboogera biki bisongovu. Weewalanga nnyo omuntu okugamba ekintu kino nejjusa n'olunaku lwe nakusinkana. Okiwulira? Nejjusa olunaku lwe nakusinkana. Kiba kitegeeza ki? Kitegeeza ebintu bingi ddala. Kitegeeza omumalidde obudde bwe, tolina n'ekimu ky'omukoledde, tomwongeddeeko, oyongedde bwongezi kumusaawa wansi. Awo nno ggwe ateekateekwa okukwana oba okuwasa, oba mukyala wo yakunobako oba omwami yagenda naye yagamba ekintu ekyo. Jjukira nnyo biki bye wakola omuntu oli gwe wayawukana naye, weegendereza obutabikola ono. Kuba kibi nnyo omuntu okugamba nti nejjusa. Kibi nnyo okwejjusa. Kitegeeza yali akusuubiramu birala ate akuggyemu biki birala, oba wajjira mu kifaananyi kirala ate ebikolwa nabyo biki birala. Mwegendereze nnyo nga muli mu mukwano, kubanga wabeerawo ebigambo bye tuteetaaga kuwulira. Ng'oli ne waanakikugamba kigenda kuwuumira mu matu yonna gy'onookola ki gy'onoobeera, kubanga era mbafuna nnyo. Senga omukazi wagamba nti no yejjusa, bwatuukira okwejjusa kibeera kiki? Kitegeeza ebikolwa byo biki bikyamu ggwe ng'omuntu. Tubeera mu mukwano nga tugunoonyaamu ssanyu. Teri ayingira mu mukwano ng'agunoonyaamu nnaku. Bwe siraba lwaki otuuka kussa erikaabya munno n'atuuka n'okubeera nga yejjusa, n'ajjukira ne ex gwe yayina n'agamba singa nagenda n'oli n'alibadde ndi bulungi, olw'empisa zo embi, olw'ebigambo byo ebibi, olw'obutomulaga mukwano. Tomanyi obakwata musajja, tomanyi obakwata mukyala. Bannange tuyige engeri gye tulina okukwatamu abaagalwa abaffe. Omuntu yenna ng'asazeewo okufumbirwa, omuntu yenna ng'asazeewo okweyambulira, olina okumuwa ekitiibwa kye, kubanga akulaze buli kimu ekimuli ku mubiri. Ne bw'aba alina enkovu ku kabina kwolwo ogenda kukola ki? Kugiraba. Kitegeeza ki? Toleetera muntu oyo okwejjusa. Lwaki nnaggyemu empale? Lwaki nnawadde ku musajja ono? Bino bye yansasudde? Abamu mubikola nga mwagala okulumya, abamu mubikola ng'obwongo bwe buti obukoleze ki? Obukikuweereza, naye okikola mu buki? Mu bukyamu. Sanyusa oyo gw'oli naye mukwano, naye akole ki? Naye akusanyuse. Abaagalwa abali eyo, abaagalana abali eyo, omukwano gunyuma. Naye nga temuliimu mpawa, ono asika n'ono akola bw'ati n'ono akola bw'ati, tebijja kukola ki? Tebijja kunyuma. Nze Ssenga Mabirizi nsangibwa Mulago Kubbiri opposite ne Church ya Kakande. Enamba y'essimu eri 07 04 737 mwe wenna abaagala obbakolako mujje wendi. Olina bridal shower, oyagala kubuulirira mwana waabwe wala agenda kufumbirwa, muleete mpita nja kumubuulirira ate agende omusajja akole ki? Yeewuunye. Oyagala okubuulirira mukyala wo, embeera yonna ekutuusireeko tomanyi wakukola kintu ekyo, noonya Ssenga Mabirizi, Ssenga w'abaserebu ajja kubanga akuyambako mu nsonga eyo. Nsangibwa Mulago Kubbiri opposite ne Church ya Kakande. Mubeere bulungi, mweraba.